Omusajja mukulu Katumba agamba nti kitaawe Henry Wamala yali omuprotestanti. Abafuzi b'amatwale baamulonda okubeera village chief. Tuwabula abantu abasinga obungi kino baakiraba bubi naye nga tebalina kyakkola. Musajja mukulu ono Henry Wamala yatuuka ku kyalo bwezzanga muvubuka muto. N'akola nnyo bw'atyo n'asobola okubeera ng'agulako ettaka. N'ateekako ekibanja ky'emmwanyi teekawo n'ebbajjiro. Era kuno yazimbako n'ennyumba gye yaseresa amabaati. Nti ono abafuzi b'amatwale baali baagala abantu abasigadde bamulabireko. Musajja mukulu ono nti yali tazitowa kimala, naye ekyokuba nti yali mu protestant ate nga kabaka yali amulonze okubeera nti yaba amukiikirira. Wali tewali kyakkola ng'alina kubeera ng'aweereza. Weewaawo ng'emirimu gye tewaliwo nnyo kugisimbira kkooli, obula tekitegeeza nti yali tasanga kusoomoozebwa. Olwo mu kalulu ka 1962 musajja mukulu ono engeri gye yali nti yakiikirira kabaka yali alina kubeera ng'awagira kibiina kya kabaka ekya kabaka yekka. Era ng'ekibiina kino kyali kisinga kubeeramu baprotestanti. Kyokka nti abantu abasinga obungi ku kyalo bo baali bawagira Ben Kiwanuka eyali presidential candidate ow'ekibiina ki Democratic Party nga kyali kisinga kuwagirwa abakatoliki. Wabula kabaka yekka bwe yawangula akalulu obunkenke bwabalukawo. Kyokka nga kitaawe wa Edward Katumba yasigala nga ye mukulembeze ku kyalo nga tewali buzibu bwonna. Edward Katumba Wamala agamba nti baddamu okufumiitiriza afuna okutegeera lwaki kitaawe yali yeegendereza nnyo ng'eyali tanywa mwenge mu mabaala. Tikako okubeera ng'ali tayagala mutabani wono Katumba kubeera ng'ali awantu wonna ng'oggyeko awaka. Wabula nga bwe kiri mu Baganda, wabula yadde nga nkola ya Baganda okubeera nti abaana tebabakkiriza kugenda nga balya we basanze okuggyako ng'abazadde babawadde olukusa. Okutuuka olunaku olwaleero era bwe kiri, abaana abasinga obungi mu Buganda tebakkirizibwa kubeera nga bali ebbali w'amaka gaabwe. Musajja mukulu Edward Katumba Wamala agamba nti wabula tayinza kkakasa obanga okulondebwa kwa kitaawe kwali kwesigamiziddwa ku ddiini. Kyokka kimanyikiddwa ebbanga lyonna nti mu ggwanga lino erya Uganda abaprotestanti balina omukisa okusinga ku bakatoliki ku bifo by'obukulembeze bye babeera babalondeddemu okuviira ddala mu nnaku ez'abafuzi b'amatwale. Ono agamba nti si mu gavumenti mwokka wabula n'emirimu egigabibwa mu gavumenti. Edward Katumba agamba nti kitaawe yali musajja amanyikiddwa era nga yali mukwano gwa musajja mukulu Michael Kintu eyali Katikkiro wa Buganda. Nti ate maama we yali mwana wa muganda wa Kaganda Lutaaya ng'ono ye Kwebe yali akulira Ssese. Nti era taata we yali w'amaanyi nnyo mu kibiina ekigatta abalimi b'emmwanyi aba Ssese Growers Cooperative Union era nga ku nsonga ya ssente yali alabikako. Tikako n'obukugu bwe yali alina mu kubeera ng'abajja nga yali mutuuze alina empisa. Nti oba oli awo zino era ze zimu ku nsonga lwaki musajja mukulu ono yalondebwa okubeera nga yakulira ekyalo. Egimu ku mirimu egyabiranga egy'amaanyi gye yali akolanga ye omukulu w'ekyalo kwe kuŋŋaanyanga omusolo, okugonjoolanga obutakkaanya obutonotono, okukunga abatuuze b'omu kitundu ekyabwezza okweteekateeka kabaka bw'abanga waakukyala Ssese. Nti yadde ng'obukulembeze bwa musajja mukulu ono Wamala bwali bulungi nnyo era nga bwatambula bulungi, naye era bagenda okumaliriza nga mulimuko okukubagana okwali kwekuusa ku ddiini. Era ng'okulwanagana kuno kwaviira ddala mu ntalo ez'amaddiini ezaaliwo mu Buganda wakati wa 1888 n'1892. Era nga Edward Katumba agamba nti era n'okukubagana okwali wakati wa kitaawe Teekako n'abalala tekwamuleka kye kimu. Nti nga ye omwana omuprotestanti yali takkirizibwa kubeera ng'azannya n'abaana ba neighbor eyali omukatoliki ng'eyali mulema. Era nti kye kimu n'abaana ba mulema baali tebabakkiriza kubeera nga bazannya ne Edward Katumba ono. Nti abaana b'abaprotestanti bagendanga ku masomero ga Church of Uganda ate nga abaana b'abakatoliki bagendanga ku masomero ag'aba Roman Catholics. Nti Edward Katumba yagendanga nnyo ku dduuka lya mulema okubeera ng'agulayo amata. Wabula yadde baali tebamukkiriza na kuzannya ba mulema, wabula yagendanga nnyo ewa mulema ono okubeera ng'agulayo amata n'okumutwalira omubisi gwe babeeranga basogodde. Era ng'ono yagendangayo okubeera ng'anona ssente oba okutwalayo ssente ez'abanjibwanga kitaawe. Kyokka baakomangaawo nga tebamukkiriza kubeera ng'ayogerezeganya n'abaana bwe baali benkana emyaka. Ku kyalo okwo kwalingako omukyala yali ayitibwa Victoria, ng'omukyala ono Katumba Wamala yamukyaliranga nnyo era nga be bamu abantu abatono be yabeeranga nabo okumala ekiseera ekinene.
nti omukyalo ono ayinza okuba yali ayitibwa Victoria obula bannakyalo ne balisalako ne bamutuuma Victoria. Nti ono yali mukyali yakolanga ennyo omunaanansi era nga Edward Katumba Wamala omunaanansi guno yagwagalanga nnyo. Gino Edward Katumba Wamala agamba yali alina embwa ye gye yayitanga kugumiikiriza, geno teyagirekanga buli we yabeeranga aliko w'alaga. Nti embwa eno yagikozesanga ne bagenda ne bayigga era nga baddukanga nnyo wabula ng'ebiseera ebisinga obungi teyasobolanga kuddukanga kugiyisa era nga ye yagivangako emabega ng'avuga olupanka lw'eggaali. Gino Edward Katumba agamba nti yadde ng'embwa ye yali embwa neetowaze yali tasobola kubeera nga gy'abeera naye ebbanga lyonna nga yeetaaga okubeerayo ne mukwano gw'omuntu. Kubanga Frederick ne Esther be baganda baali basigadde ewaka nti bo baali tebasobola kuzannya naye kubanga baali bakulu. N'olwekyo nga yebbanga lyonna yali alaba ng'abeera yekka. Ono yasalawo okubeera ng'ajemera ebiragiro ebyali byamuweebwa obutagenda wa maka ga mulema. Bw'atyo n'agenda okubeera nga yenyigira mu ssaala ey'Abakatuliki. Ngono asuubira nga oboolyawo kino kijja muleetera okubeera ng'azannya n'abaana ba mulema ono. Tikyokka wakati ng'emmisa egenda mu maaso olw'okuba ng'ennyimba ezaali zimbibwa n'ebikolebwa yali tabimanyi, ye yafuna akati n'atandika okubeera ng'afumita mu lwatika olwali mu nnyumba. Nti ono aba akyafumitafumita mu kisenge ky'ennyumba ne wafubutukayo kinnabbubi ekinene ne kimutunuulirawo ne kyamuleetera okubeera ng'afuna okwesisiwala. Bw'atyo n'afuluma n'addayo ewaabwe nga n'emmisa tennaba kuggwa. Wabula kitaawe olwategeera ono kyakoze nti yagenze n'asaba mu Bakatuliki, yamuligita emigoba nte kubanga yali yamugaana okusaalimbira ewa mulema. Wabula kyaddaaki Katumba Wamala yasobola okubeera ng'afuna mukwano gw'omulala gwe bayita Kyomwa, ng'ono yali abeera ku nkomekerero y'ekyalo. Nti ono yamusomesa okubeera ng'akola zomba era bwe batyo ne bakuba ebinyonyi obuteddiza. Nti era Kyomwa yasomesa Edward Katumba Wamala okubeera ng'akola baluti gye baakolanga mu mpagi z'eggaali, obuganga bw'ebibiriiti teekako n'emisumaali. Omuze guno gwamukwata era bwe yadda ewaka n'akozesa ekibiriiti okukimalawo, wabula Esther kye yakola yamubonereza lwa butamu bwa mmere olunaku lulamba. Nti Kyomwa yali mulema nga n'olwekyo tasobola kubeera ng'adduka ng'emizannyo gy'asobola gy'ejja okubeera awamu. Era ono olw'okuba nti yali mulema yali tasobola kubeera ng'atindiga kilomita omwenda okubeera ng'agenda ku Kibanga Primary School okusoma, ekikakasa nti ono teyagenda ku ssomero. Edward bwe yabuuza Kyomwa lwaki yalemala, Kyomwa yamutegeeza nti yakuba ekinyonyi ekitakkirizibwa ekiyitibwa namunye, bw'atyo n'alemala. Edward Katumba teyawakana olw'ensonga nti yali akimanyi bulungi nnyo nti mukwano gw'ono mulungi mu kukola zomba. Nti amazima gali nti Kyomwa ono ssaako ne Edward Katumba tebaakoma kubeera nga bakuba ebinyonyi, era nga mu luvannyuma Edward Katumba we yategeerera nti mukwano gw'ono yali yalwala poliyo n'amulemaza embiriizi. Era gino Edward Katumba agamba nti bwe yeegatta ku Lotale yali musanyufu nnyo okubeera ng'alina ebintu bye yawaayo eri Polio Plus, Lotale y'ensi yonna ekola obutaweera okulwanyisa poliyo ku nsi eno. Nti era kaweefube ono gwe baalimu mu kitongole kino baasobola okubeera nga bakendeeza poliyo okutuuka ku bantu 5 bokka mu nsi yonna akadde ako. Nti kaweefube ono baamukolera ddala ne basobola okulwanyisa poliyo mu nsi yonna ne basigala abantu 5 abaalina obulwadde obwo, ate nga nabo baali mu bifo ebitasobola kutuukibwayo kugemebwa nga mwe mwali entalo. Nti oluvannyuma lw'emyaka 50 nga giyiseewo, mwaka gwa 2006 musajja mukulu ono yasobola okudda ku bizinga by'Essese. Nti ono yali amaze ekiseera kiwanvu nga taddayo olw'ensonga nti tekyali kyangu kubeera ng'omuntu agendayo olw'entambula etaali nnungi, era nti ng'omuntu okugendayo yasookanga kwerowoozamu mirundi 2, kuba nti ng'omuntu ayinza okugenda ebweza n'amala wiikisi eziwererako ddala nga tavaayo olw'entambula embi. Nti ng'oggyeko ekyo tewaaliyo mirimu gikolebwa gisikiriza abantu kubeera nga bava Kampala kudda Kalangala, era nga musajja mukulu n'alowooza nti ensonga lwaki abantu baasenguka okuva e Kalangala ne bagenda mu bitundu ebirala kwe kubeera nga banoonya emirimu emirungi teekako n'ebyenjigiriza nga n'ebyobulamu tobyerabidde. Nti yadde nga yali amaze ebbanga ddene nga tagendayo, wabula era yagenda okutuuka okugendayo ng'ebyobulamu si birungi nga bikyali mu mbeera mbi ddala. Ono kye yakola kwe kutegeeza aba Rotary Club of Ssese Kampala okubeera nga babazimbira eddwaliro ku kyalo Bwezza nga bakolaganira wamu n'abafamire y'omugenzi Wamala nga ekitaawe wa Edward Katumba. Gino Edward Katumba agamba nti ennyumba yaabwe baali bagizimbisa ttaka,
kyokka nga ze zimu ku nnyumba entono ezaali zaaserekebwa n'amabaati ku kyalo bwezza. Era ng'ennyumba eno yali erinamu eddiiro ssaako n'ebisenge 3 ebyebakwamu, era ng'ennyumba eno baali baagisiiga obusa bulungi nnyo. Ennyumba eno munda yali erinamu emmeeza emu teekako n'entebe, nga bino byabeeranga bya kitaabwe, wabula nga wansi baatusiigangawo olufuufu teekako n'obusa. Frederick teekako ne Edward Katumba buli luwummula be baagendanga ne baleeta obusa okuva ewa kojja waabwe ayitibwa Asa, ngono yali ku kyalo Jjungo. Bano bwe baaleetanga obusa nga bamaala, bwe bamalanga okumaala nga bateekako obusubi wansi. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Frederick teekako ne Edward Katumba buli luwummula be baagendanga ne baleeta obusa okuva ewa kojja waabwe ayitibwa Asa, ngono yali ku kyalo Jjungo. Bano bwe baaleetanga obusa nga bamaala, bwe bamalanga okumaala nga bateekako obusubi wansi. Nti ekyokubanga obusa babunonanga wa Asa tekitegeeza nti bo tebaali balunzi, wabula baali balina ente naye laddu yazikuba ne zifa, ne wasigalawo ente emu nga nayo yali teri mu mbeera nnungi olw'ekikanga bwe kyali kigituuseeko. Taata wa bano we yabeeranga wawaka, emmere baagiriranga mu ddiiro ku lujjuliro. Olwo ye musajja mukulu ng'atuula ku ntebe ye, wabula nga Edward Katumba yamutuulanga kumpi, olw'ensonga nti yateranga okumuddiza ku kifi ky'ekyennyanja oba ennyama. Olw'ennyama baalwangawo okugiraba okusinga ku byennyanja, era ng'ennyama baasinganga kugirya mu biseera bya Easter oba Christmas, era nti olwo baagigulanga mu bungi nga bagikalirira n'ogikalirira ne baterekako nga baakugirya mu nnaku eziddako. Nti ye taata we yasinganga kuwoomerwa mutwe era nga yagugulanga ye mwennyini n'agufumba. Bwe bamalanga okulya ekyeggulo, Frederick ne Esther ne balongoosa, olwo nga baddamu kubuulira Edward Katumba engero. Nti okusingira ddala enyumirwa nnyo engero ezaali zikwata ku mpologoma teekako ne Wakayima, olw'ensonga nti yali akimanyi nti Kawakayima kaabeeranga katono, wabula nga kaasalanga amagezi gonna okubeera nga kejja mu mbeera embi gye kaabeerangamu. Nti era bano bwe baagendanga mu kibira okusenya enku, ye Katumba yali alowooza nti agenda kulaba ku Wakayima, wabula yakananga kulindanga nga tewali kyalaba. Bwe bamalanga okumunyumiza engero, bwe batyo yaddangayo mu nnyumba ennene taata we n'aggalawo, ne beebaka. Era nga mu kisenge kye yali alinayo mufaliso, blanketi teekako n'ekifo yateekanga engoye. Wabula engoye eziddugala n'ezitukula byonna yateekanga wamu, era nga tamanyi ngeri ki Esther gye yalondangamu eziddugala bwe yabanga agenda okwoza. Nti ebiseera ebyo abaana baavanga mu nnyumba y'abakulu bwe baatuukanga mu mbeera ey'akavubuka, era Esther ne Frederick bo baali basula mu boys quarter. Nti boys quarter zaali kumpi n'ennyumba ennene, nga kuno kwaliko obusenge 3 okwali akasenge k'abalenzi, ak'abawala teekako ne sitoowa. Olwo ekiyungu kyali kyokka emabega wa boys quarter zino, era nga kyali kiriraanye we basogolera omwenge teekako ne we bakolera amaato. Ekifo ekirala ekyali kimusanyuse waka kye kifo we baali bakaliza emmwanyi, nga kino kyali mu fuuti nga 2x2 kyokka nga kitaawe yakisemintinga n'akizimbako n'obuntu ebbali okwewala kasasiro okukiyingirangamu. Wabula Edward Katumba yali yeewuunya nnyo lwaki kitaawe yali yasalawo okusemintinga ekifo kino we baanika emmwanyi, n'atasemintinga ddiiro lyabwe mwe baalinanga emmere. Nti ennaku ezisinga obungi ono ye yazimalanga ali mu kwenjera ku kyalo n'embwa ye, teekako n'olupanka lw'eggaali. Ono yagendanga anoga ebibala okuli ffene, teekako n'ebintu ebirala. Yadde ng'ono baali baamugaana okubeera ng'ali ekintu kyonna oba okunywa ekintu kyonna awantu awatali waka, wabula ye muli mutima yali akimanyi bulungi nnyo nti abantu b'oku kitundu bwezza baali balungi, nga tewali kabi konna ke bayinza kumukola. Nti amazima gali nti yadde baali baamugaana, naye wangi babimuwanga n'abirya. Nti naye amazima gali nti teyalyako kintu kyonna oba okunywa ekintu kyonna maka gaamulema teekako n'ag'amasalagwa. Nti wabula kyamulema okutegeera lwaki baali baamugaana okulya ewamulema,
weewaawo ng'ate baali bagulayo amata buli lunaku ate nga naye yanywanga omubisi gwe baabeeranga basogodde. Ate w'amasalagwa yali akimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono mulogo olw'ensonga nti yabeeranga yekka nga talina mukwano gwe ku kyalo okwo, nga talina mukyala yadde abaana. Katumba wamala yadde yakola emikwano mingi nnyo ku kyalo, wabula omukwano gw'amasalagwa gwo gwamulema okubeera ng'agukola. Nti ekirala ekyayongeranga okumutiisa, buli kaseera kitaawe we yavanga awaka n'abaako w'alaze, masalagwa ono yajjanga ku nnyumba y'abakulu bano n'abatunuulira. Tamanyi ngeri masalagwa gye yamanyangamu nti kitaawe w'abaana bano tali waka, era tamanyi ensonga lwaki yajjanga n'abatunuulira. Nti olunaku lumu musajja mukulu ono Edward Katumba abaali awo kitaawe n'agula ekitabo ekyali kittibwa etteeka. Nti ekitabo kino kyakozesebwanga okusomesa abaana abaabeeranga bateekebwateekebwa okubeera nga batandika okusoma, era nga kyabayigirizanga okubala teekako n'okusoma alphabets. Olunaku lumu ono yali ali mu kuzannya n'embwa ye teekako n'omulenzi omulala, kitaawe n'amuyita agenda asoma ekitabo. Musajja mukulu ono bwe baamuyita okubeera ng'asoma ekitabo yasunguwala, ekitabo n'akikwata n'akyuzaamu bitundu bibiri. Kitaawe yasituka okubeera ng'amukuba, kyokka musajja mukulu ono Edward Katumba n'atiisatiisa nti singa bamukuba agenda kunywa amafuta. Kitaawe yasobola okukkakkana n'amuwooyawooya n'amutegeeza nga bw'atagenda kuddamu kumukaka kusoma kitabo kino eky'etteeka. Tiwabula kitaawe bwe yamala okukweka amafuta yamukwata n'amuligita emigobante okutuusa Esther we yamwegayirira okubeera ng'alekeraawo. Edward Katumba agamba guno gwe mulundi ogwasembayo okubeera ng'alinda bamwegayirira okusoma ekitabo. Nti era mu biseera bye bimu kitaawe mu biseera bino yali atandise okumutwalanga okuvuba naye, era nga baagendanga ne Frederick mu lyato lye limu. Bwe baakomangawo musajja mukulu ono gwe baawanga obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'atereeza ebitimba, nti wabula yadde gwabeeranga mulimu muzibu, teyafangayo olw'ensonga nti yali awulira bulungi olw'okukomangawo n'ebyennyanja. Ekirala ky'atayinza kwerabira, gino Edward Katumba agamba nti buli mwezi ogwa Novemba baakwatanga enseenene. Enseenene zino ebiseera ebyo abantu abasinga obungi baali tebazettanira, wabula ensangi zino buli wamu w'otuuka abantu bazettanira nga ne mu bibuga kaakati zaafuuka za bulijjo. Agamba nti enseenene bwe zaagwanga baakeranga ku makya okuzikwata nga tezinnafuna maanyi gapaapaala, era bwe baazikwatanga baateekanga mu kisawo kyabwe kye baayitanga enkanga. Bano baamalanga okuzikwata baazikongolanga ne basiika, kyokka ng'endala baazifumbanga ne bazikaza nga zaakulya edda, sinakindi okutwalirako ab'eŋŋanda abaabeeranga ebbali w'ebizinga gye baabeeranga. Gino Edward Katumba agamba nti ekirala ky'atayinza kwerabira ye muyindi eyali ayitibwa Tapu eyali ayina loole ku kitundu ekyo, eyabayambanga ennyo mu biseera eby'amakungula. Tapu ono yali musuubuzi omuyindi ng'atemera myaka egy'obukulu 6 ng'abeera ku kizinga Kalangala, era nga yali awangaliddeko ddala ebbanga eriwera ng'ayize n'okwogeramu Oluganda. Gino Edward Katumba agamba nti Tapu ye muyindi yekka gwe yalaba ku kizinga ekyo, wabula ng'ali talina mukyala, weewaawo nga yali abiwulira mu ŋŋambo nti musajja mukulu ono alina abaana 2 teekako n'omukyala ku kizinga ekyo. Wabula Gino Edward Katumba teyalaba ku baana bano. Gino Edward Katumba agamba kyasinga okujjukira ku muyindi ono Tapu nti musajja mukulu ono yadde yali muyindi era ng'alina emmotoka ye, wabula yali musajja mukozi era nga yali atunda mbaawo, nga kw'otadde n'edduuka eryali litunda cakala. Ku maduuka 2 agaali ku kyalo, erimu lyali lya muyindi ono ng'eddala lya Kasamu. Nti ebyembi omuyindi Tapu teyasobola kubeera ng'asimattuka ekiragiro kya President Idi Amin eky'okubeera ng'abayindi bonna bagobwa mu 1972. Nti ono be baali bawadde obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bateekesa ekiragiro kino mu nkola, tebasobola kubeera nga bamuleka yadde abatuuze baali beegayiridde ono basobole okumulekawo, olw'ensonga nti aludde nnyo ku kizinga ekyo ate ng'abayamba. Ono bwe yamala okugobwa, abalimi bangi baatandika okubeera nga tebalina ngeri gye batambuzamu byamaguzi byabwe kubitwala mu kibuga, era nga kino kyabaleetera okubeera nga bafiirwa. Nti wabula ne mu biseera nga Tapu akyaliwo, oluusi era abalimi bano baafiirwanga olw'ensonga nti oluusi emmotoka yagendanga okujja ng'ejjudde
nga tebalina we bateeka bintu byabwe kubitwala mu katale. Nti ye taata wa General Edward Katumba kye yali yakola yali yafuna eggaali nga talinda mmotoka ya tapu era nga ye ebyamaguzi bye ogeza ng'ebyennyanja ebyabeeranga ebikalirire emicungwa n'ebintu ebirala yabiteekanga ku kagaali ke n'abitwala mu katale. Okutuuka olunaku olwaleero ebizinga by'esseeso bimanyikiddwa okubeera nti bivaako eddagala erya habo oba liyita ery'ekinnansi era ng'abantu bangi baakozesanga eddagala lino okujjanjaba endwadde ezitali zimu. Ti kyokka okujjanjaba obulwadde obwabeeranga buganyogeza ng'omusujja gw'ensiri. Taata wa musajja mukulu ono Edward Katumba yali alina okuvuganga akagaali mayiro 15 okumutwala ku Kalangala Health Center basobole okubeera nga bamujjanjaba. General Edward Katumba wamala baamuzaalira wano ku Kalangala Health Center era nga bwe yalwalanga kitaawe yamuteekanga mu bokisi n'amuteeka ku ggaali n'amuvuga paka ku ddwaliro lino. Ono ebbanga lyonna lye baabeeranga bamuwadde okubeera ng'afuna eddagala okuva ku ddwaliro yali alina kubeeranga wa luganda lwabwe yali okumpi n'eddwaliro lino. Nti wabula tekyali nga kya bulijjo bantu okuva ku kyalo Bwezza okugendanga ku ddwaliro lino erya Kalangala Health Center kubanga abasinga obungi baali bakozesa ddagala lya kinnansi okuggyako ng'obulwadde buganye olwo nga kwe kubongerayo. Tiweewaawo ng'olunaku olwaleero waliwo enkyukakyuka ekoleddwa naddala mu bujjanjabi naye obwavu bukyali bungi nnyo si ku kyalo Bwezza kyokka wabula okwetooloola Uganda yonna. General Edward Katumba wamala agamba nti ekyennaku obwavu buno businze kukosa abavubuka ate nga basinga obungi bagenzeeko ne ku masomero. Agamba nti kino kivudde ku kubeera nga abavubuka bangi tebasobola kubeera nga beetandikirawo emirimu egyabwe olw'ensonga nti engeri gye basomamu basoma babasuubiza kubeera nga bagenda kubawa emirimu gya ofiisi era nga y'ensonga lwaki Uganda eri mu katubagiro ak'okulaba ng'eteekawo emirimu eri abantu bano ekintu ekizibu ddala. Wabula si Uganda yokka yeri mu kattu kano obula amawanga mangi okwetooloola ensi yonna olunaku olwaleero abantu bangi mawanga ago tebasobola kubeera nga bafuna emirimu naddala egijja mu ebyo bye babeera baasomerera.